Sije natandikira ngeyo mbuyimba atakawungezi netumegana ne Kasenda Bazana kama na jampo omukisa Kasenda Bazana nekwata Kasenda Bazana bwe yakwata nga tukyalina n'otuleka bulango abazeyi ne situwa tumute bikiwanuka kawungezi nga tukeetika Uganda yonna kakawungezi ka super kaveka akensere mama nga tukola ebintu tuleeta ekyewunyisa nga kituufu ekyabazeeyi ne tuleeta eky'ebbama nga twakoleranga helicopter nga ira ffe twasooka okuleeta helicopter ku radio ng'omuntu awulira tunyumya emboozi tuli mu helicopter ani oyo yafuka ku kibaati gwe muteweta soko tunulira oyo yafuka ku kibaati mukubira emboko 7 namwocha emboko tuli mu helicopter kadi twala hii naye mu kisenye emyala bali gigogolako gira bakasasira ali wano netuvuga yabannange suula abo teeka abo wano nga ngenda gisuula ku ssomero teeka ku ssomero waggulu n'abayizi batulabe ali olwagwanga helicopter olwagwanga netuleeta ekyebbama otongozeddwa taliyo kintu kirala okugjako Ray B mukyala bindeeba omubwati agenda kuba kusobokululira olutambi lwa firimu eyakali ku theatre bonita n'olulaga lumu lwokka. Firimu eno ez'okulwanyisa obutabanguko bw'omaka buyite domestic violence era kati nno leeta sengaawo taatawo omwana wo sezaalawo kazini Fred ne kazini mulamu bonna baleete enzigi ziggulwawo ku ssaawa 11 z'olweggulo okuyingira aba VIP emitwalo 5 aba bulijjo emitwalo 3 y'emmeeza y'akakadde kamu tosubwanga nnyo omwezi ogw'e11 Ray B mukyala bindeeba omubwati ng'atongoza olutambi lwa firimu ku theatre bonita omugenzi mbalire kateteeyi nzeyi mutini olwo Mariam agamba omugenzi azuukidde agamba ono alowooza sibiwulira nga baŋŋamba ekirala kikyomanyi embaga asoogeza Sebaana nsula ntudde Sebaana ebiseera ebyo yali meeya ne baŋŋawo kakasa nti ye nga banyiga batoni tandika nga nsuulako Sebaana ng'okuny basebo ne banyabo Abannakampala mwenna mwebala okujja mu bungi nga bwe muze kati wano eddoboozi lyakyukakyuka engeri gye sikyabikoleramu training naye luli nali mukambwe ennyo anti oba oyagala oba oli ku kirooto awo ne baŋŋamba tufunye emmeeya nagenda okulaba nga wali Sega wagira ne baŋŋamba ddoboozi kiri oyogera eddala konze bwenjogeza Besigye wano mwekanga nanga osobola nentandikirawo basebo ne banyabo mwena abaagala okunkola ekikyamu mujja kwokereza nti Dr. Besigye yakikola ne banootinga ne baŋŋamba omanyi okuyimba obuyimba bw'essaawa bwe tuyimba ano ku supa kunze okuyimba kwangwa kkono naye okuyiiya nsobola ne baŋŋamba basi fuluma enfuluma ne bannengeza akati nasanga badisani Kasasa bwe baali batudde bonna balinga oba 2 ngamba tuukamu ngamba bongako nga bakyali naye nga nze wano kyempulidde nti omugenzi azuukidde ne manya nti eno interview nabakubye edda bano omuggo tebalina mulimu mwami Sematimba taliiwo ali bweru wa ggwanga ali mu Amerika program nga basooka bangezesa mu production okulaba nti si kyukakyuka ddoboozi atugezesa nnyo twalwayo munda eyo omwezi ndowooza nga mulamba nga baŋŋamba radio kati yingidde ku radio tugenda kuteeka ku probation ya myezi 6 ne bakasasa kwebali mbu bakyatusunsulamu naye ng'ate bwe tukola kyekyakugobye eri kyekyakujja eri kusimba oddeyo ku batani boy kuta probation wano naguma oba kyekyandimu ate kakali akasente konna akaaliko akawunti jjukira akaali kampagawaga eri sikyayingiza nkeera eno nenvaayo kiro nkeera eno nenvaayo kiro nina omukyala tulina n'abaana 2 oyingizadde 10 okerayo kumakya nva Kawempe Kate Farao nzija Lubaga kati sente nzikozesa nzija ku akawunti ndowooza ni mwezi ogujja bajja kutuwa ndowooza mwezi ogujja emyezi 6 ne gikongoka beddule ng'obusente bwe batandise okutuwaayo awo nga batugamba jangu okoleyo akalango kano teekemu eddoboozi ne bakuwaayo 3 akati 3 emitwalo ejja voice netubikola
akali mwami Sematimba bamusindikira kufuka stanga tebiba byangu era buli alowooza nti buli kintu kyangu okyali ku kikyo kirala eno ensisi nyangu olina okuyita mu tanuulu emyezi 6 ng'ojja buli lunaku naye nga bakwayadde 10 kati nange ye yali tanuulu yange nga President Museveni babaga yayita mu tanuulu muna ne mwebuuza ti oba buloka baazipanga wazi yayitamu tanuulu kiba kitegeeza kirala akati munnange emyezi 6 giba gigenda okuggwako tukoze bulungi nno awo tusigadde bana nze abalala bona babagobye nze Kasasa Ganja n'omugenzi Kasege tukola kubanga twali mu skits tuyimiridde nga tuyiya nnyo tuleeta ebipya kakati mwami Sematimba bamuweereza amaloboozi eryange lyeyatandikirako n'agamba ono yaba asooka ku mpewo wiiki emu aveeyo tugezese ono omulala gwe bali bagenda ogezesaako yali anziririra mu kwogeza obuzeeyi yali Disani Kasasa awo ne bagamba Kasasa bw'avaayo wiiki emu bazeeyo Ganja tulabe ani akola ki asinga baagalako bameka baagalako omu akati bwe baŋŋamba nti nze nsookayo eddoboozi erisoose bannange ne mbasiibula ne mbagamba buulirako sisobola kuyingirayo ne banzijayo ne baŋŋamba gwani ne mbagamba nze mbabuulidde ke mbasoose ku mpewo nga kyeŋŋenda okukola kyabazeeyi mujja kunneekuulira mu mulago wali myaka ng'emeka awo alina emyaka 27 awo 27 nga nyingira ne Muteweta tutandika eyali nanyini program yali Stuart omugenzi Stuart Mutebi Kiwanuka Mukama Mumuze Mirembe ye yali nanyini yali nga muli bako host kakati Stuart Mutebi teyaliwo yali agenze kuweereza mpira Egypt ebiseera bye natandikiramu nga Francis Kyeyune yamutuulirawo atandika ne Francis Kyeyune ne Muteweta ogwasooka olwasuulamu eddoboozi nti nze kinvinvi mutiini Bakidaawo nzize kukyalira Bakidaawo ani alikuwa Bakidaawo twali ewaawo ne Muteweta naga naye manyi numeteka mwa tukikozesa tunoonyeyo erinnya eddala ku olwo lwennyini lwennyingira ku program alireeta kati manyi tukozese Bakidaawo mugamba Bakidaawo kati ate nga nange nina Bakidaawo gwe nawulirako mu lulyo lwaffe dda jajjaffe mu kika neŋŋamba Bakidaawo nga tutandika Muteweta yalireeta ne tuli baka nembaka nze mutiini Bakidaawo nga mwami Sematimba agambe n'erya mutiini liteekeko statafa kati ŋŋenda okuleeta layini zange ku mpewo nze mutiini Bakidaawo yakamunyanja n'enviira yawo keeko ke najja nakaako enjawulo yakamunyanja n'aviira yawo wali otegeeza byonna byajjiraawo waliwo wootuuka nga olutalo olulwana kumalawo bonna balabe bo kati bwe neekokerako nti yakamunyanja kutiisatiisa kati andi ebiseera ebyo baali boogerera nnyo bakamiliyoni nti bakamunyanja kati nze nendeeta akange nti nze mutiini eyakamunyanja n'enviira yawo kakati abantu bonna ne banjagala baddamu okukuba amasimu nga baga banaye Sematimba avumbula omuuno mwamugjeewo afaananira ddala eyafa ate navaawo wiiki ey'omulala bamugezese nga bagaana edda tetuteekayo mulala mwami Dawudi Okyenge nga gwe tubadde tunoonya yoyo katubadde tunoonya yoyo station yo nange kiriziganya nange nti gwe babadde banoonya yaliwa yoyo akati nga bannange babasiibula Kasasa Ganja Kasege babasiibula mwebale nnyo okwetaba mu lwokaano luno kaakali mwami Sematimba akomawo nga nakakolako ndowooza wiiki singa 3 ampita aŋŋamba oli mulungi nnyo konze nze yinja kuyiiya naye n'akasente ke ŋŋenda okukolera sinnakamanya kubanga yali agereka emisolo nga emisaala nga mbuuzi oyagala sente mmeka kakati naawe ebyekito obimanyi omulimu ogwagadde kyompa
okitegedde chompa muzeeyi nze kati kye namuddamu kyali kimu nkwe ssente mmeka ne mugamba nti ekyo kyolaba ekijja mu bye ŋŋenda okukola kyoba onsasula awandiika addamu n'antunuulira talenti eno wegifuna otya ekyo nkibuuza ki nga tunyumyawo olwali nga ganja kutwalako newange nkufumbireyo ku ngege bosi top bosi agambye Sematimba afumba olimba nawe mama nnyabo mwenyini nyini ye kennyini oyo nga sibi abamaidi ebyo olimba oyo wanayinza okuba nga hotels ezisobola okufumba Sematimba byafumba mu Uganda nga tulinamu ng'emu oba bbiri bakutwala bafumbira engege bulungi nnyo naye nga bw'olya tojulirira birala asiga abakyala mwami Sematimba oyo honorable oyo afumba wagenda oyambadde otya okulya engege era byali bya bulijjo okyalimu olufalafala olw'abatani boyi nga bw'olumanyi sinayiga nnyo byakweteeka ku mutima yakujeregajeregamu naye era omuntu omanyi omuntu bw'oba tajerega mwami Sematimba abuulira bubuulizi bw'oba owunya enkwawa wakigambira awo agamba atya owunya enkwawa tajerega akikola ki naye owaaye owunya enkwawa naye owaaye kaaki gwe ALLANCRUZ genda onaabe ebbombo amazzi g'emiziŋŋoonyo ne kasabbuuni akalungi owunya enkwawa kiwedde nze kye namwagalako manyi abantu bangi tubeera ne babbosi baffe kati gwe yagamba ki nze kye yaŋŋamba yaŋŋamba weeyongere okweyonja toli bubi kati baga weeyongere okweyonja kitegeeza ki toli bubi naye weeyongere okukola ki Sematimba onali boyo Mukama agira amutukuumire mwami yakoze ku nsi kuno oyo omwami kakuba abantu bangi nnyo tebajjukira naye ne mu Uganda muno bandibadde bamuwaayo ekintu ne bamujjukira ng'akyali mulamu. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Nkyaniriza nnyo ne nkikubira ne mu ngalo okusinga okumpita omusirusiru muntegedde bulungi kati mwami Sematimba bw'aba wa lugezigezi yoyo gwe twetaaga naawe ALLANCRUZ fuba nnyo obeere bakuyiteko olugezigezi basi kati awo lugendo bakulembera obulungi naye banakulaba nga bo ate b'okulembera be b'olugezigezi ate nga gw'oli lusirusiru kyeki so akusuubiza okutwala okufumbirayo omwennyanja bambi nanfumbira bulungi nnyo teyantwala nzekka yantwala n'omugenzi Kalemanzira Atibu Mukuye n'omugenzi Rosette Mukasa yabafumbira ye yatugamba olwairo mubeereko mu gardens zange mukole nadda mufumbiro netugamba musajja asiika netujja natugamba kati ekyennyanja mujje mulabe bakifumbayo ati bakisalasala bati ebirungo biteeka mboti tugenda okulya ku kyebyennyanja bye yatufumbira nga hotels zonna zentambuddemu n'abafumbi abafumba ng'ekya Sematimba kyanjawulo naye tebayinza kukimanya akati nga onomanya mukama wange ansiima kakati bwe yansiima ne mugamba naye mukama wange olaba ninayo abantu babiri embadde njagala tubawo omulimu naŋŋamba ani naani mugamba Disani Kasasa mulungi nnyo eri mu skits department abadde ayiiya obuyimba buno obwa buli ssaawa ate ng'akyusa amaloboozi ayimba bulungi ate nga producer muki mulungi olwo Sava Karimu Nsubuga ali mu America kati ye yali producer w'obuyimba bw'essaawa eno Sara Kagabane obuyimba bamwe obw'essaawa eno bwa super buyimbo bwe kano ke kayimba akasaawa eno kulemuyo super ne tuyimba tutye oluyimba ne tulukyusa Sava Karimu ye yali producer nga Steve Omusayi Muto yakulira production eyo waliwo ne Kalibala ne Okoti Kalibala yali
mwami Ruth Kalibala naye twakolanga naye kati abo nitukola bintu nebitambula bulungi ne baba wabachalibo kati mwami Sematimba nankola akabadi kesirabangako olwo yali tanampa musaala nangamba naye abo go baleese mbawandiike omanyi bw'oyagaliza si kibi konze ssebo oyagaliza ani nani konze Kasasa ne Ganja Ganja yali tannafuuka Ganja Kasasa ne Emmanuel Mbiru koye njagala babayite bajje naye badengera kuwa omusaala gwa mitwalo 9 naye gwoba wadde omulimu omusaala gongera gutemamu emirundi emeka 3 otwale emitwalo ameka 3 nabo batwala ameka 3 3 si kyekyenda konze mukama wange nzikiriza nangamba bewasanze obusanzi ku station nangamba nemugamba nzikiriza nze njagaliza omuntu bwe mulabamu ekirungi saagala tukifiirwe naye ndowooza ngolo Katonda ngamba nti maaso awo ate mugenda kukola gurupu y'abazeeyi b'e BAMA ndowooza Katonda yali anjogereramu akati n'abayita n'abagamba yali serious yali serious ozitemamu abadde ekigo agambye nti wa lugezigezi omugezigezi era nga bwabeera alio kagamba oyo abadde omulimu era mbalengera mu emitwalo 9 yabagamba ng'owulira kati wa mugenda funa ameka 3 jukira nze nzija kumakya nzirayo kawungezi bo bajja ne bakolako skit saa 6:8 bamala okulya ekyemisana ekya station ne bagenda kati nze nentoba nengamba kama mbaya kentandise okufuna ku mitwalo 3 olwo nga nzijukira ate eri mbadde nfuna ngandaba kati awo nenyingira amabanja omanyi omuntu yenna ndowooza ng'onofuna osooka mabanja nga ndaba obusente tebumala okulabirira badaamu n'abaana bange nange okutambulako okuva ekawempe okujja okukola ku supa okwewuba kutinga esente ziweddewo olumu nensalako ne ku magezi nentandika okudduka emisinde bansanga ntaddemu ng'aja golinga naye ng'engoye entuufu nziweese ku mugongo mu kasawo bwe ntuuka ku mulyango ku supa olw'okubanga omukulu ayagala nnyo obuyonjo nensooka nnyingira ekiyigo ku supa omukyafu tokolayo yonjera teri ayagala mukyafu nawudda ngamba oluyonjo lungi oluyonjo era buli muntu alina kuba muyonjo bwe bulamu kati nga nvaamu nga nyingira nga naaba nga mala okunaaba nga nkyusa zino nga nazo nzooza nga nzaanika wali ze naddiramu akawungezi nga nziruka nga nyambala ez'omulimu nga nyuma nga nyingira nga tukola skits gye natandikiranga eyo mu buyimba ate akawungezi ne tumegana ne Kasenda Bazaana mukama najjampa omukisa Kasenda Bazaana neekwata Kasenda Bazaana bwe yakwata nga tetukyalina n'otuteeka bulango abazeeyi ne situwati mutebikiwanuka kawungezi nga tukeetikka Uganda yonna kakawungezi ka super kaveeka akebiseera mama nga tukola ebintu tuleeta ekyewunyisa nga kituufu ekyabazeeyi ne tuleeta eky'ebbama nga twakoleranga helikopita nga dadadadadada ffe twasooka okuleeta helikopita ku radio ng'omuntu awulira tunyumya emboozi tuli mu helikopita ani oyo yafuka ku kibaati gwe muteweta sooka otunuulira oyo yafuka ku kibaati mukubira embooko 7 namwokya embooko tuli mu helikopita kadi twala naye mukisenyemyala baligigogolako gira bakasasira ali wano netuvuga ye bannange suula abo teeka abo wano nga ngenda gisuula ku ssomero teeka ku ssomero waggulu n'abayizi batulabe ali olwagwanga helikopita olwagwanga netuleeta ekyebbama Stuart nga gwe tunyumiza twalimbanga Stuart naffe netudde ebbali twamulimbyeyo ekyo gwe Stuart koje wangi okimanyi nti ebbama wazibu nnyo bw'oba onoolya eggi ly'ebbama enkoko yennyini gy'okwata n'ogiwa obutungulu n'ebubojja n'ogiwa ennyaanya n'ezibojja n'ogiwa obunzaali n'ebubojja kati bw'omaliriza ng'ofuna essowaani ng'otega emabega w'enkoko ng'ekuyirawo eggi betya naye mu bufunze ebeeyiyeewo sikalimbwe naye ng'abantu ekyebbama kibanyumira ebbama fe twakola ebintu by'ebbama buli muntu newunya nemuteweta awe twava ne tufuna ekirowoozo nga Mooti n'omugenzi Padde Bitama ne Mmese nga bayina bakola amalula
nga bagenda ne bakola sente ne ngamba banange muteweta naffe tukole ekintu nga kifuluma ebweru kati ngamba liraje mtwa ku kasente kati muteweta yalabika yali mmativu ebiseera ebyo n'akasente teyasooka kutuwuliriza kirowoozo ffe kye tuleesa abafuna emitwalo 3 ate ndowooza ye ebiseera ebyo yali kukamu oba kitundu simanyi bulungi musala gwe bwe gwali akati oluvannyuma n'atuwuliriza abasatu nze Kasasa Ganja ne Muteweta ntuwera bameka tugamba tukole ebyabazeeyi b'ebbama ebiseera ebyo Moviti yali azze ne mutuukiriranga mukwano gwange ne mugamba mwami birungi njagala tugenda kukola firimu gye njagala okukola bagiyita amadda g'ebbama. Mwami birungi ali musajja mulungi nakati akyali mulungi mwami birungi owa Moviti munnange nga ngamba nga balina ekimotoka ekikola promotion ndowooza n'emmotoka endala emu ng'agamba nkuwadde ekimotoka ekyo mugendeyo nagyo mwagala nga ŋŋenda olwo nno mpita mu mikwano gyange abatwagala ku leediyo ne nga njagala kukolera ku mmeeri tulage nga twavaayo bwe tuti ne batugenda e Luzira ne batuwa emmeeri ya bwereere okuzanyiramu emmeeri bwe twamala ogizanyiramu abantu batukulisaayo enduulu evuze tukoze firimu eyo firimu yakwata eyabazeeyi b'ebbama amadda g'ebbama yatambula ne tugikolera ne ronchi ku Bativalawo ne tufunamu akasente awo kasente bwe twakafuna ne tutandika okweyongera okufuna omukisa n'okwagalibwa ne tugenda ne tukola firimu endala nagituuma ow'ebbama mu masaŋŋanzira ate gonte yali Muteweta nayo neetambula nnyo awo we tuva Stuart Mutebi ne Alani Sewanya nakati Honorable nga bakola ku NBS yakajja abakola sports omusajja wa bwino ne Stuart Mutebi ekijjulo ky'ebyemizannyo ne Paulo ali UK ne Paulo Kimbugwe bakolanga lwakutaano ekiro naye nga n'emisana wano era bakola yakolanga lunch time kati awo eyo yonna sports team yakoleranga wamu kati mwami Stuart bwagenda ku NBS bamugamba nti abasajja abo bokola nabo ojja tuleetereko twogereko nabo tulabo baba n'atukolera ku busikitsi bwabwe neŋŋenda ne maliriza ddiiru ne Muteweta ne Ganja ne Kasasa bwe twagimaliriza ne batuteeka ku mpewo NBS tusooka tukola busikitsi bw'abazeeyi b'ebbama kuba ku NBS NBS enkadde yo true source kati olwo najja ne sponsor wange Moviti ne mugamba muzeeyi wano toloba tugendere wamu ne batwagala ne tukola obusikitsi obwo bwali bulungi nnyo bwe tumala okubukola tufuna ekirowoozo waliwo TV emu etutulisa saawa 4 ez'ekiro yawambawo wonnaawo namukama waffe atuulanga naye bannange TV ng'etutulisa nnyo buli wempita kubaako mawulire ago buli wempita kiki tusobola okufuna ekirala ffe ne tutuula nga bakagezi munnyo Muteweta Ganja Kasasa nga bwe tubadde tukola skiiti eri oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 55 oba 0700 389 47 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta ebiseera ebyo basuulira obubizi ku parliament ennyo nga ngamba naye mumanyi tiye nga tuleeta ekirowoozo nga ffenna tukifumba nga tukola amawulire nga tugatuuma waagategedde ag'abazeeyi b'ebbama nze ne Muteweta ffe tugasoma ye ripoota ne Kasasa kyoba aliko nga ye ripoota amawulire nga tugaleeta mu lusazisazi nga tugagamba tugatandika essaawa 3 n'eddakiika 5
ngebula 10 agabali gatandike kunnya fe tubatayirize wano tugabulizibulize awo mama tuleeta ekintu ng'abasaaga wagategedde nga tafuuka wagategedde anti olwo abantu bajje mu kulaba remote ng'agitadde eri nga remote emuba mu ngalo eno bw'alaba ku story yaffe kubanga ffe twapima nti amawulire galimu ki abantu kye bagagalamu nti story zaabwe abantu ze baagala kuba za muzannyo olinga ebiseera ebyadduka ne kamera nga n'okunyenyenyenya kati wano tuyingidde mu nnyumba obiraba ebyamwe ebyabalipoota akati ffe ne tubagamba kati omanyi muzeeyi nti tugazannyiremu ddala tugamba mwami Ken Kalisa tumugamba kati olaba ffe tugazannyire ddala tuleete story nga zifaanagana n'ez'abano ne bwe ziba nga si ze ez'abano naye ng'enkwatagana yeki y'emu abasomi tubeere fane ne balipoota nga bali fane bintu bisatu byonna bibeere nga biri ki fane ogenda kulaba nga ekintu kikutte nagaya kinaakola mu kirikoodinga nkirabe nga tukitandika twateeka amawulire gawagategedde ku NBS okwo enjoka ne zitandika okukaba abalina TV obadde ki saagala nnyo okwogera bintu by'abantu ne batandika otuyita bakiddawo omukulu akuyita eno saidi eri akuyita ne muteweta nga baagala okugaba omulamu ekituli ne tulemerako naye era munnange ensi eno era nze abantu abalina amazima mu nsi abamu batunuulira n'embaleka alina amazima batono ffe bannannyini abaali batwalibwa tuweebwa essente nnyingi eri twalema okgenda tuleme kutta kituzimbye ku NBS naye abamu ku bakulu abaali batukulira be baayitamu ate ne balya ssente ze twamanyako oluvannyuma okutuggyako kisoboka ekyo naye oli yamugamba nti sisobola bajjawo nannyini babaagala nnyo bakola naye kyennina okukola kukyusa amawulire ago budde nga jjeyo eri gakewa wansi kati bwe bakyusagana amalala naffe ne baagala otukyusizaako olugezigezi olwo lujja ne contract yaffe oba yali ebuzaayo myezi 2 gano twagakola emyezi 2 wano ne mbagamba siddamu sikola bya kidongo twagenda kuvuganya bali tumaze okukola obudde bwaffe tubuzimbye bunyumye ate nga batuzza mu bowlingo ono mbwe ate kati saawa emu gye muba muzimba bowlingo y'abatya yoyo wokuzoganya nga tetumanyi nti waliwo eyatuliddemu olukwe naali akasente omu kubakulira ate abakulira programs twakizuula luvannyuma nnyo ate nga bali be bakitugamba eri nti mwali mutukubyemu omusumaali nga mwagala kuyiwa brandi yaffe naffe ne tuyita eri awo ffenna ne tukola entondo ne tugamba kati ffe tugenze abadde ki ne tugenda n'ebyaffe bw'obanga onoba nga wafumbirwa bufumbirwa n'omukeeka jjajjaawo ow'ekatoolingo gwe yakuwa gujjeewo omusajja tolekangayo kikyo emitwe gyaffe ye yali toolbox era ye yali brain box sanduuka ey'amagezi ne tuvaayo futagiwa skit ezo ez'abazayi b'ebbama muzirina zonna kuva ku skit yasooka ekisooka kya byonna mu archive yammwe mu archive yaffe nze nali nziterese naye ebintu bino oluusi bwebirwawo bikyukana ne kasasa yali atereseeko tuziyina weziri kubanga mbadde nina kinjagala bulijjo buli mbadde nkusanga nakulinda ojja ku programu yange nkubuuza ekibuuzo okimanyi nti nazannyako mu sikiti zammwe wazannyako ng'oli ku Buganda Royal najja buzzi kisoboka nakuba essimu nanoonyanga abazayi b'ebbama nenkuba essimu neŋŋamba banaye mbadde nsaba kuzannyamuko ne baŋŋamba omanyi ku Buganda Royal konze simanyiiwo ne baŋŋamba bw'otuuka ku supa jangu ku supa gwe bw'otuuka ku supa buuza Buganda Royal weeri tugenda kukusanga awo awo era we twakolera awo emabbalibbali awo wazannyamu abaana bangi be twatraininga ekitukola obulungi ti abaana baatwagalanga tubagamba buli ayagala ajje